Hi beauties. Ndabe videos za chicken ezi trending nga gamba abavuka ba alien skin babikoze as usual. Chicken chingendo kugamba is wewale nnyo kumixinga n'abantu ekika ekitali kikyo. Toli mulungi omuntu buli omu agenda kwagala oba buli omu agenda kusanyukira. I don't know if that will sound a bit weird or rude, I don't know. Neyigo okubeera nga okolagana nnyo n'abantu aba vibe yo. You're not a violent person. Why the heck would you like Lwaki buli saawa obwawo connectinganga n'abantu sinti buli omu agenda kwagala. Not each and every person is going to be happy for whatever you're having. I'm not saying kwaba abaana bakubye because maybe they hate what you have or bakulabanga competition or anything because they cannot compare. But gezaako nnyo okumixinga n'abantu ekikakyo. Woba manyi toli violent person, woba manyi toli muwemuzi, tolina nsonga lwaki obeera n'abawemuzi. Woba manyi toli muntu alwana abeera mu ntalo, mikwano gyo tegirina kubeera abantu abo abafolinga mu eyo category. Olaba buli weerera n'omukwano gw'omukkakkamu obanga alina embeera ze zimu naawe. Waba muwemuzi omufuna fallout leero, mugenda kutuula mwewemule. Wabanga muntu mukkakkamu nga ggwe, buli omu ajja sirikira gy'ali paka relationship when addamu ne bagirikendlinga back again. So all I'm going to say, alien skin. Tukoye bibozi byo, banai alieni, we are tired. Buli sawa balenzi boba kubyono, buli sawa balenzi kugamba gwe bibyo tebigwa. People are out here fighting battles for you. Lero alien simusobya, lero alien taliyo kati abantu babakuwoleza agenda vayo, alien tabaddeyo, alien si abagambye, alien neyo omuntu ali mukuba munne on behalf of you, akubira mu linnya lye. Lwaki oba weyo right. Omuvubuka we waba abayina obuzibu ne chicken amukube nga amugamba nkukuba wankola kino si bino bintu simanya nwanirako alien skin simanya nwanirako alien skin. Haven't you outgrown all that BS abantu bebe bakola nawe go weteekamu? Eno mba munoonya bakazi bakuba eno emukuba abasajja kwegamwe temuibaako go muttira ku liiso. Abaana bo enkya bagenda kubanga bagwa mu mbi. Omwana wabeere nga ali ku ssomero wabeewo muzadde w'omuntu gwe wakubira omwana akuba omwana wo baamukola ekintu ekibi atojje waneno ng'oka bakwate omuzadde oyo bakwate omuntu oyo agambe ekintu kimu yankubira mutabani wange yankubira bba wange entalo ziggwe. Chicken muvubuka ali peaceful ate mumukubi gwe batagambako gwe batabuulirako wabaaki gwe buli ssaawa abantu bwe bakuba abantu aliyeni. Fe twako okwogerera obubi twako okugambako because ababana bakola each and everything basa abantu bakubya abantu kataba batte bononye ebintu by'abantu all in the name of alien skin. Nze chicken nze ngenda gamba gwe nedda nanyini mukolo ogwo nanyini mukolo oba oyisa abantu abamu abebika ebirala ng'omanyi oyise luwirate ne chicken tebagatta. The least you can do before nga tonnava ku simu kubawa invitation bagambe bambi mbayise ne gundi muyise naye mbadde nsaba ku mukolo gwange temulwanirako. Omuntu ajja amanye nga ali safe ate bakubira omuntu kyaliwo bamukubire ewo wennyini ate nawe tojja kubeerawo kutaasa kubanga bonna bakyaliwo. Alien muyige okubeera nga muwe ebifo bye bayiseemu ekitiibwa. Si buli wamu kagenda kubeera kattiro oba si buli wamu nti mugenda kubirawo omuntu. Chicken toyina nakwe nnyonnyolako nze bamma nina gwe nali nkubye simanya nali nvumye ku alien skin. Si ye Katonda. You're not supposed to be answerable to them. You have your own life going on. The least you can do is stay away from people abata falling into the same category nga gwe. Woba toli mubbi toyina nsonga lwaki obeera n'emikwano emibbi. Woba toli musezi toyina nsonga lwaki mukwano gwo kyaliwo musezi. Beera n'abantu kati nga we mweronda ne Sheila Price muwa abantu lugambo mwogedde ku updates ebyo byejeje emikwano gyo. Bw'oneeyombesa ne Sheila temugenda kuddawo kwewemula kuba Sheila si muwemuzi.